N'olunaku lwa leero Nathan Nandala Mafaabi alumazeeko ng'atalaga ebitundu bya Teeso ng'abadde mu disitulikiti y'Ekkuumi ng'asaba obululu. Nandala nga tannaba kugenda mu disitulikiti y'Ekkuumi yasoose ku kitebe kya disitulikiti y'e Sironko okwerekerako bannakibiina kya FDC ababadde beewandiisa okuvuganya ku bubaka bwa Paalamenti mu bifo eby'enjawulo mu disitulikiti eno. Abamu ku bano kwe kubadde ne Reverend Jackson Magombe abadde omuyambi wa Nandala Mafaabi okumala ekiseera ekiwera nga yeewandiisizza okuvuganya ku bubaka bwa Paalamenti mu kitundu ekya Budaadiri West. Nandala Mafaabi kyabadde akiikirira okumala ebbanga ddene. Nandala wano wasinzidde n'asoomooza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olw'okulemerera okuteekateeka abantu abasobola okukulembera Uganda ng'avuddeko nga ye bw'akikoze bwe yateekateeka Reverend Magombe okutwala entebe y'obubaka bwa Paalamenti. Oba tugamba President Museveni singa yakola nga kyenakola kino mu myaka 4 twandimanyi ani alina okudda mu ntebe. Uganda tegenda okuggwawo naye Uganda egenda kweyongera. Ky'oba olaba tubagamba nti naye yandikoze njagala kulaga bana Uganda abantu abakulembeze kye bandikoze ne Museveni mwalimu ekyo okumulaga. Ekkuumi Nandala Mafaabi yatuukidde mu ggombolola Atuturi abantu beeno ne batugamba nti basunguwavu nnyo olwa President Museveni okubasuubiza okuzzaawo ente zaabwe ze baafiirwa mu biseera by'olutalo kyokka n'atakituukiriza. So the Teeso are now saying no cow, no vote. Because they are tired of being given the what? Empty promises. Naye kuva baleta wano X-ray machine mwezi mposi yabade mwezi gw'okutaano paka nakati X-ray machine takola. Government eno mu ngeri y'okutusasula esente teyatusasula ente yaleeta wano forms netijuza forms nga bagamba nti mujuze forms babawe ente zammwe naye twajuze forms okutuuka Kampala nga basalako amaanya ne balondamu abantu abakulu nti bafune esente okutuuka mu banka ne basalasala esente. Bano batutegeezezza nti n'abaaliyirirwa obusente obwabaweebwa butono ddala. Nze tyanga Mustafa ngali n'ente 50 ne bagamba salako n'ensalako ne zibeera ente 20 naye kutuusa olwaleero teba wadde 6 wadde ente 5. Nandala Mafaabi bano yabasuubizza okukola ku nsonga eno singa bamwesiga ne bamulonda ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. When you demanded for compensation, that now they have set up a committee to look through it. That's a lie. They are buying time so that you give them a vote and they forget about it. Twamubuuziza kino bwagenda okukikola era bw'ati bwe yatwanukudde. Nze njagala okubabulira Bannayuganda nti singa nze nali mu bukulembeze kino kyangu nnyo kubanga ekiseera ekyo abantu abalina ebintu bamanyiddwa n'emyaka gyabwe. Kati bwesanga omwana w'emyaka 25 naye agamba yalina ente kiseera kyo ng'ali mwana muto musalamu obusale okujja kuba beera n'ekiwandiiko kigambe nti ye yadda mu bigere bya taata we oba mama we. Nandala yeeyongeddeyo mu bifo ebirala ebya disitulikiti eno ey'Ekkuumi okwongera okukuyega abantu beeno okumulonda. Wano wennyimiridde gwe mutima gw'ekibuga ekikulu ekya disitulikiti eno ey'Ekkuumi ekimu ku bifo Nathan Nandala Mafaabi wakubye enkuŋŋaana ze mu kifo kino okwongera okusaba bannayuganda okumulonda wamu n'ebifo ebirala mu disitulikiti eno. Kati olunaku olw'enkya Nathan Nandala Mafaabi agenda kugenda mu disitulikiti ey'e Buduuda ne Namisindwa ng'ayongera okusaba abantu bamulonde ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Gerald Damulira agafeeyo ku Spark TV eno mu disitulikiti ey'Ekkuumi.